eno wiiki yazi birthday ziyinza otuttamu omuntu. Olunaku olw'eggulo 1st September ebeera birthday y'omukulu Bebe Cool, kyokka ate ng'olunaku olwaleero 2nd September ebeera birthday y'omukulu King Saha. Ndowooza babamanyi bulungi nnyo. Waleero oli waayimba zaakayo, noono naye waayimba ebineeno. Bebe Cool list ate King Saha lekeraawo ebiragalalagala, ono wagala nedda zaakayo. Nedda lekeraawo ebintu ebyo by'okola. Naye olunaku olw'eggulo nga Bebe Cool ali mu kubeera nga celebrating birthday ebujuko, no si bujuko, ebukuku. Suubira kyekigambo, yes, suubira bayitayo bukuku. Ebukuku side ze ye mukono. Nze njagala nnyo abantu aba appreciating abalala oba abantu abaddiza ku balala. Nze koolibeere nga tokikoledde mu kamera naye SMX nenkimanyako nti omuntu ono yayambye omuntu omulala. Ndivaayo waneeno nenkwebaza. Bebe Cool njagala otwala omukisa gunene okubeera nga nkwebaza Bebe Cool wamu ne Gagamel family yonna okutwaliza owamu okubeera nga badduukiridde omukyala. Omukyala oyo yafuna obuzibu mu 28, yes, mu 28 yafuna obuzibu ku spinal cord ye. Kyokka ate ng'alina 28, yes, 28 nsuubira. Yafuna obuzibu ku spinal cord era okuva olwo taddangamu kubeera nga atuula. Omukyala oyo yaddukirirako Bebe Cool okubeera nga amusaba obuyambi mu 2018 era bw'atyo Bebe Cool n'agendayo n'abeera ng'ayambako omukyala ono, n'amugulira akatebe k'abalema, n'amuyambako awo okumugulira ku bintu by'omu nnyumba, n'amuwa ne ku ssente ez'eddwaliro okubeera nga yambako okubeera nga yejjanjaba. Ku guno omulundi Bebe Cool nga celebrating a birthday yasazeewo okubeera nga addayo owona omukyala asobole okubeera nga ye ne Gagamel family bamuteerereza ennyumba, bakola renovation ku nnyumba ye. On top of that n'amugulira akatebe k'abalema akapya. On top of that ne bamugulira ekyalaani. Omukyala ono alina abaana be ab'obuwala, omu alina emyaka 19, omu alina emyaka 22. Abaana abo ababiri era bw'atyo Bebe Cool ne yeeyama okubeera ng'akola ki, agenda bazimbira saaluuni oba bakolera saaluuni basobole okubeera nga bafunamu akasente, basobole okubeera nga nabo balabirira maama waabwe. Kyokka ate nga ne maama naye amugulidde ekyalaani, kwegamba ennyumba ebeerewo nga basobola okubeera nga beerabirira oba nga beebeezaawo. Awo nno ne mpa credit eri Bebe Cool nti weebale nnyo nyidda. Singa n'abayimbi abalala mu kifo ky'okucelebratinga birthday zaabwe nga bagenda mu bbaala bagula emyenge egy'ebbeeyi bakola nga Bebe Cool oba Spice Dana watera okubeera ng'akikola. Mwana wattu twandibadde mu Uganda eyeesiimisa. Kati katulindeko birthday y'omukulu King Saha nga weegenda okubeera. Wano ku SMX Media naye ngenda kutuusaako updates na buli kimu nga kigenda okubeera nga kitambula. Kankusaba subscribing ongende ku notification bell eyo tojja kubeera nga misinga. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gyangalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Sebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.